theme is for all of us. You can't say, oh, it is for those married ones. We, clergy, religious, also come from families. So it is a theme that covers all of us, the Eucharist and family life. And the Holy Mass we celebrate. If you take away food or meal in your family program, then you shall have no family. That family will not survive. So food and drink is essential for us to be family. So being family entails eating together. One time I visited my nephew who was living at our home where I was born. And I found him with his children. And one of the boys, a little boy, asked me, "Where is your home?" I was surprised because this is my home. But he asked me, "Where is your home?" I said, "This is my home." And he said, "No, you don't eat here, you don't sleep here, this cannot be your home." So I tried to explain to him why I don't sleep there, I don't eat there every day. He was so little, but I could see that he had already understanding of family. Family is staying together, eating together, praying together. And food is very essential in family. Food, especially good diet in the family, helps the family members to grow in health and love. So food helps to keep us together and grow in our health, our love, our relationship. So likewise, our Christian life is fed or nourished by the Eucharist. The bread and wine that becomes the body and blood of Christ is very essential for the nourishment of our Christian life. Thanks be to Jesus for choosing symbols that we cannot forget. Can you forget to eat? No. Can you forget to drink? So Jesus chose symbols which we cannot forget. The Eucharist. He gives us his body in form of bread and wine. And a few years ago, we celebrated the year of the Eucharist. And the theme was Eucharist as source and summit of our Christian life. I hope you still remember that. Eucharist as source and summit of our Christian life. Just as our human bodies are nourished by food and drink, our souls and spiritual lives are nourished by the Eucharist. The more we faithfully celebrate the Eucharist, the more we can grow in our Christian faith, hope, and love. You can imagine those who don't participate in liturgy, how much they are starving their souls. So this should be our desire as Christians, to celebrate the Eucharist as often as possible. This should be our desire, to nourish our life with the Eucharist. The Word of God is one part of it, but the Eucharist brings that to fulfillment. You can feed on the Word of God, but to enter into full communion with the Lord, you have to eat his body and drink his blood. The Eucharist is a ritual. So it has a very prescribed way to be celebrated. The first reading
that we had today, taken from the book of Exodus, is helping us to understand what a ritual means to us. In Exodus, God's people were instructed to perform the Passover ritual. They were to slaughter a lamb per family. Smaller families were to join together to slaughter a lamb that they can eat all. In the ritual, they were instructed how to prepare the lamb for the meal. They were even instructed on how to eat this ritual meal. At the end, they were told that the angel of death shall not strike them if they follow this ritual very well. We heard that God spared his people for following faithfully the ritual of the Passover. And this was in the Old Testament time. And we know that the angel of death did come. We know that the angel of death did not strike the homes that perform well the Passover ritual. That is to put in simple terms. Today, in the place of the Passover ritual, we have the Eucharist, the Mass. Just as the Passover meal spared the Israelites from the angel of death, the Eucharist today is helping us to overcome the evils of our times. Some of those which I mentioned. One who is Eucharistic certainly cannot be homosexual. One who is Eucharistic, we become powerful because we are united with God and with one another. This kind of union with God and with one another can only be holy. We have the song, Great Things Happen When God United with Man. We even sing it sometimes. Good things happen when God is with man. Good things happen when God mixes with man. Great things happen. Good things happen when God mixes with man. So we mix with God in the Eucharist. And that makes us do great things and avoid the evils of our time. In the Eucharist, we become the one family of God, nourished by his body and blood. Just as a family cannot stay together and grow without food, we also need the Eucharist to nourish our personal and family life. In the second reading, taken from the first letter of St. John, we are told that God is love. Through the Eucharist, we are led to share in that love of God. The Eucharist leads us to that inner life of God. The Eucharist can therefore empower us to love as God loves. So we shall do great things when we receive the Eucharist and be with God. And in the Gospel, according to St. John, we see Jesus washing the feet of his apostles. This is a practical lesson to us that we too are to love one another. We too are to serve, are to care for one another.
This message of Jesus Christ is for the whole of humanity, not only Christians. We are all called to love one another. We are all called to care for one another. This love that Jesus talks of is to be extended to love of even our Mother Earth, as Pope Francis puts it in his document, Laudato Si. We don't only love fellow human beings, we also love our environment and care for it. Just as we love and care for one another, let us also care for our environment. Otherwise, we shall not have conducive atmosphere to live in. Let us care for our environment that God has given us to sustain. God has given His creation in our care. And today we are suffering a lot from the changes in our environment. The weather has changed a lot because we have destroyed the environment. Let us do what can restore it. One of them is by planting trees and by avoiding environmental degradation. These plastics, things, or what, which do not rot, they spoil environment. Let us stop using them and use what can keep our environment good. The Eucharist helps us to love and serve one another as Christ has done. I would like to conclude by wishing you a prayerful and joyful day. Let us pray and enjoy this day. May the Eucharist that we celebrate be the source and summit of your life as a person and in your family and place of work. May the Eucharist that we celebrate bring upon you an abundance of God's love in our society and in the whole of creation. And I congratulate the young people who are going to receive Holy Communion for the first time. Can we clap to congratulate them? May the Eucharist you are going to receive for the first time empower you to grow in the Christian faith and serve humanity as God would like you to serve. So wherever you go, may you become an apostle of love that we have received in the Eucharist. Mwebale nyo. Abooluganda abaagalwa, kitaffe omwepisikoopi ow'essaza lya Arua Sabino Odoch asoose n'okutwaniriza ffenna abazze ku mukolo guno n'atuusaako okulamusa okuva mu ssaza eryo erya Arua era n'atutegeeza nti abamu abatalimanyi liri eyo waggulu mu bukiikakkono bwa Uganda, n'atutegeeza baliraanwa be balina ab'e Sudaani n'ab'e Congo, era n'atutegeeza nti essaza eryo lirabirira abanoonyi b'obubudamu n'ababundabunda bangi. Atugambye nti basoba mu 1.5 million omukulu ono yabalabirira, nga n'omukulu avunaanyizibwa ku banoonyi b'obubudamu mu ssaza eryo tuli naye Father Felix Dirani
ate nga wa kibiina ky'abamisana Abafirika abalabirira ekifo kino. Atutegeezezza nti baliraanwa be mwe muli essaza ly'eggulu ery'Ennebbi, era n'ayaniriza bonna abava mu ttwalo eryo ery'obukiikakkono bwa Uganda. Kitaffe omwepisikoopi mu ngeri ey'enjawulo atutegeezezza nti essaza lyakulembera erya Arua Katoliki ddala, era abantu 7/100 Bakatoliki, ate nga lijjudde obulamu. N'atutegeeza nti lirimu ebifo oba ebigo 62 n'eddinale 16. Alina ebibiina bya bannaddiini 14 nga ne ba White Fathers beenyumirizaamu mu batwalidde bamisane ba Afirika kati abali mu ssaza eryo. Bw'atyo nga tutegeeza ebikwata ku ssaza lye. N'atugamba nti ffe Abakatoliki twesuneko, tweyagalire mu Bukatoliki baffe, weebale nti oli nnamukisa nnyo okubanga oli Mukatoliki wenna gy'oli eyo. Tuzze wano ng'abalamazi mu kifo kino eky'obujjajja bw'Obukatoliki mu Uganda ekyakwasibwa Yohana Batista ng'omuwolereza, nga tuzze okuddamu okukwatagana obulungi ne Katonda waffe, okumanya Katonda waffe nga tuli wamu ne bajjajjaffe mu kukkiriza, naddala abo abaakulemberwamu Mapeera n'Amaasi abaasooka okulinnya ekigere kyabwe ku ttaka lya Uganda ng'abamisane Abakatoliki. N'atujjukiza nti wano Abakatoliki ababereberye we baabatizibwa ate ne banyweza okukkiriza okwo. Tulina okwebaza Katonda olw'ebyamagero by'atukoledde okuva Obukatoliki bwe bwatandika wano. N'atujja Nabulagala. Twebaze Katonda olw'ababatiza abo abaasooka wano era ne balwanirira eddiini ne bagifiirira abamu ku bo. Tuzze wano okusaka amaanyi amaggya nga tuyita mu bajulizi baffe Bannayuganda abatubeerera ekyokulabirako, tusobole okwaŋŋanga ebizibu ebingi ng'ebimu ku byo byakoonyeeko, mwe muli eky'ebisiyaga, mwe muli eky'obuli bw'enguzi, obwavu n'amaka agaserebye, ate n'okusosolagana mu mawanga n'obunafu. Ebyo bye bimu bye tuzze okulwanyisa. N'atugamba nti ffe ng'Abakristu tuteekwa okulwanyisa emize egyo gyakoonyeeko waggulu. Omukristu yenna ow'obuvunaanyizibwa ateekwa okwoleka mu bigambo ne mu bikolwa nti ajjudde obulamu bwa Kristo, ng'ayagala Katonda ne banne, kubanga ekyo kye kiraga Omukristu ddala. Kitaffe yeebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda, naddala Ssekabaka eyayaniriza abamisana ate n'abawa ekifo wano we tuli. N'agamba nti oboolyawo singa tiyabaaniriza n'okubawa ekifo kino sitwali baddewo, wadde waliwo ebirala. Emmisa esomeddwa olwaleero y'ey'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu, ey'olunaku olw'essakalamento ettukuvu ennyo erya ukarisitia lye twakamala okukuza. N'atujjukiza nti essakalamento ya ukarisitia likwataganye bulungi nnyo n'amaka, kubanga mu ukarisitia mulimu okulya nga Kristu bwe yatulekera ekijjulo kino. Tewali maka gasobola kubeerawo nga tewali mmere. Ukarisitia mulimu okubeera ekimu, okutuula awamu ng'amaka. Emmere gye tulya nga tukuŋŋaanye ng'awamu bwe bulamu kwe tutambulira, tewali ayinza kubeerawo nga talidde. Abaganda bamanyi nti gava mu kulya. Mukama waffe Yesu Kristo yakola essakalamento ya ukarisitia mu bifaananyi eky'omugaati n'eky'evviini ebituyamba obuteerabira obukulu bwa ukarisitia, kubanga tewali yeerabira kulya. N'atujjukiza nno omulamwa gwa nnyaffe Ekereziya Katolika gwe yatuwa ogutujjukiza obukulu bwa ukarisitia bwe twali tukuza omwaka gwa ukarisitia emabegako, ogugamba nti ukarisitia y'ensibuko era y'entikko y'obulamu bw'Omukristo. The Eucharist, source and summit of Christian life. Y'ensibuko era y'entikko y'obulamu bwaffe obw'Obukristo. Gye tukoma okukuza ukarisitia buli omu ffenna awamu, gye tukoma okukula mu bulamu obw'okukkiriza, obw'okwagala ate n'obw'okusuubira. N'asaasira abo
abatafaayo kujjumbira Ukaristia twali baddewo tutya. Tusaanye okujjumbiranga Ukaristia buli olukya. Tuddemu okubeera ekimu ne Katonda, okussa ekimu ne Mukama waffe, nga tulya ku mubiri gwe gwatuwa mu kifaananyi ky'omugaati n'ekyevviini mu sakramenti ya Ukaristia, nga tunywa ku musaayi gwe gwatuwa mu kifaananyi ekyo mu sakramenti ya Ukaristia. N'atujjukiza nti essomo erisoose lyogedde ku mukolo ogw'embaga ya Pasika y'Abayudaaya nga bwe gwategekebwa, ogwali gutulaga obukulu obw'ekijjulo ekyayamba abaana ba Isirayiri okuyita ku balabe baabwe, malayika w'Omukama n'atabakolera kabi, n'atulaga nga bwe kaali akabonero akategeeza Ukaristia ffe ab'endagaano empya gye tulina kati, nga bali bwe baataasibwa embaga ya Pasika ey'okuyitawo kw'Omukama, ne Ukaristia bwe tuyamba ffenna okwewala ebibi ebizibu ebyo bye yakoonyeeko nga tutandika. Yeetuwa amaanyi, yeetuwa obulamu. Omuntu ajjumbira Ukaristia, muyite munna Ukaristia, tayinza kubeera wa bisiyaga. Ddala ddala agoberera Ukaristia tayinza kuba ng'asosola mu mawanga, tasobola kuba ng'awagira emize egyo emibi gy'akoonyeeko, tayinza kubeera ngalo bunani, kubanga abeera kimu ne Katonda. N'atujjukiza obubaka obuli mu luyimba nti Katonda bw'asinkana omuntu n'aba kimu naye, ebyamagero birabika. Great things happen when God mixes with man. Bwe tusinkana Katonda, naffe bwe tuba mu sakramenti ya Ukaristia, tubeera amaka gamu aga Katonda, nga twagalana, nga tutambulira wamu. N'atujjukiza nti essomo eryokubiri lye litulaga okwagala kwa Katonda okwo kwatuwa ffenna kwe tugabanako. Buli afuna Ukaristia ayagala Katonda ne banne ng'Omukama Yesu bwe yatwagala. Nti mu Vvanjiri Mukama waffe Yesu Kristo atuwadde ekyokulabirako mu bulamu bwaffe, nga bwe tuteekeddwa okwagalana n'okuweerezagana n'okuyambagana. Obubaka obwo bwaffe ffenna, si Bakristu bokka, okwagalana, buli omu okufa ku munne ng'abatonde ba Katonda. Ate nga tulagalana ensi yaffe n'obutonde bwaffe, Katonda gye yatonda nga nnungi tugirabirire. Situjja kwefaako ffekka ng'obutonde tubusudde. N'atujjukiza okwagala okwo nga Paapa Kitaffe Francis bw'akutuwa mu bbaluwa ennene gye yatuwandikira Laudato Si, tutendereze Katonda ne mu butonde, twewale okutyoboola obutonde bw'ensi, tuddemu okubukuuma nga tusimba emiti egikuuma obutonde bw'ensi, ate nga tuggyawo ebyo byonna ebibwonoona bye tumanyi, omuli obuveera n'ebirala. Atwagalizza ffenna awamu okuddamu okubeera abaana ba Katonda abasimbye ku Ukaristia, tubeera okwagala kwa Katonda. Ukaristia n'amaka amakristu bitambulira wamu. Nga tumaze okulesebwa n'ekigambo kya Katonda ate n'enjigiriza ennungi bw'etyo, kati tuyimye ffenna tuddemu okukatula okukkiriza kwaffe. After being nourished by the word of God and by that beautiful and powerful homily, let's now stand up and profess our faith. I believe in one God, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried,
and rose again on the third day. In accordance with the scriptures, he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. We are now going to present our prayers and petition to the Lord. They're going to be presented in different languages. I invite those who are prepared to represent us to come forward. Tugenda okuwaayo okwegayirira kwaffe sala yaffe y'abakristo eri Katonda. Saba abo abateekeddwa okutukiikirira bajje baweereze essaala eyo ku lwaffe. Tugenda giweereza mu nnimi ez'enjawulo. To God the Father Almighty, dear brothers and sisters, may every prayer of our heart be directed. For his will, it is that all humanity should be saved and come to the knowledge of the truth. Okusabira abaana abagenda okusembera n'abakristu. Tusabire abagole abagenda okufuna Yezu omulundi ogusooka. Yezu abanyweze mu butukuvu era naffe ffenna Omukama atuyambe okusanga ekitiibwa mu sakramento ya ukarisitia. Tukikusaba ayi Mukama. Okusabira eklezia. Tusabire abakulembeze b'eklezia mu nsi yonna. Ukarisitia gye bafuna ebongera amaanyi ag'okulangirira obwakabaka bwa Katonda mu bantu. Tukikusaba ayi Mukama. Okusabira eggwanga n'ensi. We pray for all the political leaders of our motherland, Uganda, that they may serve their people with justice and love, taking an example of Christ in the Holy Eucharist, a servant of servants. Tukikusaba ayi Mukama. Okusabira amaka. Tusabira abafumbo ukarisitia ebagumye omukugonzangana kandi borore kulungi abaana baabo kandi n'abasigazi batunge obufumbo buli kwera bahike hameze eri kwera. Nitukikusaba ayi Ruhanga.
mpya wa misani katika nchi nzima na dunia. Mungu Baba, tunasema asante kwa misani, kwa kazi ile ambao wanafanya katika nchi zote. Baba, tunakuomba wapatie nguvu na neema kupitia ukaristia hii. Mungu Baba, tunakuomba. Okusabira abalwaire n'abali mu bwetaavu. Ayelata Kibumba agungumaire mu weekend tukusitulira abalwaire n'abali mu bwetaavu obwa buli nsambo. Eisakalamento lya ukarisitia lyebafuna libayizeemu amaani n'essuubi. Tukikusaba Ayi Musengwa. Okusabira abagenji mu Lugbara. We are praying for the dead in Lugbara. Ama izi ba matri udra people disi tutunisi ba matri dini yo GP amavushuru Uganda tri Malia mapera pisia mansipe vini bande ni muzipe dipie azini ba Bantu ba Katonda tukomekereza ekitambiro kya misa katuwadde wano ku Mapeera Nabulagala nga tuli mu kifo obukatuliki we bwasookera ddala ukaristia embereberye we yasookera okukolebwa. Twebaza Katonda olw'ekirabo Mukama kye yatuwa nga ffe abakatuliki buli mukatuliki wonna we yagalire mu ddiini yo. Omuyigiriza wa leero Bishop Sabino atugambye nti abakatuliki ffenna tulina okweyagalira mu ddiini yaffe wonna wooli weeyagale. Kubanga tuli wano twebaza abalamuzi bonna abasobodde okujja okulamaga ku lunaku olwaleero nga tukuza olunaku olukulu ennyo emyaka 140 nga obukkiriza oba obukristu buli mu nsi yattu eno Uganda. Mwebale nnyo mwebale dda ababadde batugoberera ku Bukedde 1 ne Bukedde 2. Nyongera okubajjukiza omwoleso gwa Bride and Groom olunaku olwaleero gukomekkerezebwa bonna atannagendayo genda weerolere ebirungi ebiriyo. Ekitambiro kya misa kikyagenda maaso kati ebyetaago biwedde naye ng'ekitambiro kya misa kikyagenda mu maaso tetugenda kubeera nga tusukkako wano. Tubaagaliza emikisa gya Katonda, tubaagereza okujulira Kristu mu buli mbeera yonna. Sande ennungi mubeere bulungi mweraba. Abooluganda baagalwa, entasiima ebula agiwa ate ne weebale amala ebintu. Kano ke kaseera kutola ku byaffe tuddize Omukama we yatwagala ennyo nga tumwebaza kuba yatusaasira nnyo n'atusindikira abamisani abaatuleetera ekitanga kya Kristu mu nsi yaffe eno Uganda era ne batandika omulimu ogw'okuweereza ekitambiro ekitukuvu kati emyaka 14 beddu. Awo nno Omukama tumutonere nga tuli basanyufu. Abakyala abakatuliki be bagenda okuŋŋaanya ebirabo byaffe bambadde gomesi eza kyenvu. Dear brothers and sisters, it is time for offertory. Let us take from what God has given us out of his abundant love and offer to him in thanksgiving for the 144 years of the Eucharistic celebration in Uganda. We thank him for sending us the missionaries who brought the light of faith in our country, Uganda. Our offertory is going to be collected by the members of Catholic Women's Guild. They are dressed in yellow gomases.
Abooluganda abaagalwa, ebira byaffe tugenda kubireetera mu nnyiriri era tusaba bonna abalina ebirabo ebikalu batandike okweteekateeka. Tugenda kukulembezaamu omugaati ne viini bijja kuleetebwa abamapeera na mass beatification promoters, ate ebirabo ebirala ebikalu bigoberere. Abaana abagenda okufuna komunyo embereberye bajja kuleeta embuzi ng'ekirabo kyabwe era bajja okusembayo mu lunyiriri nga baddirira abanaleeta ebirabo ebya ssente. We now prepare for the offertory procession. We ask those who prepared for offering